Abatuuze ku kyalo Nzunga mu muluka gw'e Nakaseta mu ggombolola y'Ebusimbi bagamba nti Matumi Budde baawulidde munnaabwe Kaagalugolobi ng'akuba endulu nabo kwe kuzuuka bamudduukirire. Embwa zaasisimudde nannyinimu ng'akyasima nga tebanayimbira mundu. Naye nga yabadde azze okubba kuba yabadde asima yabadde asimisa ki? Abula saakitegedde naye nga we yabadde asima we wali. Bagamba nti Kabuga yawulidde ababi nga basima ennyumba ye era kwe kuggulawo alabe kyokka ne badduka ekyadidde kwabadde okuba ndoolo eyaza okusiza abantu. Ndawudde ku yabadde asima nnyumba kati nannyini n'amuwulira ne bakuba endulu gamba ne batandika ne bataayiza babula ne badduka. Kati ono neyiba najja ng'atuyita n'atugamba mujje omubbi wuuno kubanga bulijjo era bamuwulira kati naffe ne tufuluma. Beekozeemu omulimu ne bakwatako omukubabbi ne bamusiba akanduye ne bamukuba emiggo egimutiddewo. Kati ne babeera awo ne beeriga awo ne bamusiba emiguwa abazze nga bakuba buli omu ng'akuba we bagenda. Awo ne bakubira kyeyamaani essimu ne kyeyamaani n'ajja n'agenda ku poliisi. Omulambo gwe gwalekeddwa ku nziko okutuusa enkya leero poliisi lweze mu kitundu n'eguggyawo. John Baptist Sevume ssentebe wa Nzunga agamba nti kikola ky'abatuuze be tiyakitegeddeko kuba tunavumya ekyokutwalira amateeka mu ngalo. Ekyo ky'abatuuze okutwalira amateeka mu ngalo nange nkivumirira era bakozibwa ne bakwata ne bamundeetera ne tumutwala ku poliisi. Abantu balambuza poliisi ekisinga ababbi kyabadde bagezaako okusima era nga basangiddwa obunakambe akateeberezebwa nti babadde nako. Poliisi ekutte Kabuga n'abatuuze abalala babiri bagiyambeko mu kunoonyereza. Wabula embwa erina omugaso bannange nange njagigula. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.